Thank you so much. Papa mulungi okusharinga nayenga bannange mwebale banne kubugiriza mukolo guno Dawudi nsonyiwa okusazaamu katono nnyo abali emabega abategeezezako nti badijjemu abali emabega bambi noyiza esusse abali emabega owaali nze ndinakazina nange ndi mwogezi tukwebaza okusula ennongo ya Uganda yokwebaza papa Mr. Semakula webale nnyo okuya ennongo tetulina gye tukubanja wabulanze ŋŋanze omanyi nange natandika okuyimba nsuubira okukola yina ekintu kyaya okukola naye bw'osooka okikola kikola njagala tugula ettaka ery'abayimbi ng'ettaka eryo buli muyimbi bamuziika basudde yakiyimba naye tugula ettaka tulalike famire nga buli muntu ajja na sayininga yatandisa okuyimba nti nsayinize wano banziikanga mu ttaka eryo buli muntu ajja alambula alabe nti wano yaledi we bamwebasa wano Lutalo wano kutugyeyo nabali abaafa edda nga batubaleeta so mbebaza nga 29 naalonga konsati mujje mu bungi nnyo nkube mu kapera ndeesa omuntu maama mubonaboona nono gwenenze naidokoza ng'ebikunta afumbe emera malambegera yakukwata nkola nalongo omulire bulungi yaledi omugole tagatuuka kwogera omukisa gwa mukwano gwaffe Hajara namugwaya Spice Diana n'abayimbi tusanyusa okulaba bimuwalinnya ddala erya Lutalo eno tugiyita Lutalo banange tubateeza sigareeta just onsesa omusajja ono ansumbuwa nnyo naye siba byansumbuwa abitegeeza yanambabulire bannamawulire mwenna abali wano sinatuusa kwogera tubaniriza mwenna bannange bannamawulire mwebali kutambulanga naffe ebbanga lyonna njagala okwebaza abayimbi bannange abasobodde okubeerawo ku Lutalo ffenna tumanyi kyekitegeeza muyimbi munno okubeererawo naddala mu kaseera nga kano okukeera ku ssaawa 3 ne weetegeka n'ogamba nti ngenze mu mukolo gwa David Lutalo gwa press conference kitegeeza kyamaanyi nnyo ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye nze ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye musajja mukkakkamu nga mumulaba lwakuba alina sayidi gye mutamanyi ey'eddalu nze gyasinga n'oku jandaga simanyi lwaki so buli wenyumya naye wetwesanga mba mu kuseka ayogera bingi byabatalaga ajja wano neyewombeka nti abakazi naye nga wadde ebbali atekere kibatu kyekigambo ekituufu ekyo nomulaba ku stage ng'omukazi azze bambi bazine Lutalo nadda ebbali naye nga bodde eno buno ali mukumpa eweta naye bambi mukwano
mukwano gwange ansanyusa mwagala nnyo era amabegako awo ndowooza nga ntandika konsati zange twalina embeera yali ey'okwekoonagana naye mukama mwebaza nti byonna byaggwawo nefuna ate omukwano ogusinga mu mikwano emingi gye nnina y'omukwabo era mama afuso asanyusa okulaba badde sikulabangako gwe gusoose wampisaamuko eggaali ebiseera ebyo naye mulimu guno buli omu ayagala kikye era sipiriti eyo gyalaga David Lutalo bambi mumukubira engalo ez'amaanyi buli muntu mu industry naasanayo abantu abamwagala bwe batyo nayiwawo omubiri ffenna tulina abantu abatwagala sayima omunene w'ekibuga oyo nga nanga njiyiddewo omubiri n'abalala bangi so bambi mwebale kutuzza mu maanyi mwebale kutwagala kyenzijukira David konsati zange ezisembye tubadde nga tukola January naye agenda natuka nagamba Spice January njikulekedde ngenda kuddukayo bambi mwebale kunjagaliza mwebale kunjagala ate n'olaba n'ekirungi ekiri mu muntu n'otamujajinga n'omutegeera nga ye kyobumanya 29th tuli naawe September nga bwe tuzze tubeerawo kubanga naawe omutima ogwo gw'otulaga era nze nyongera okwowola abantu mwenna bannayuganda batwagadde batusapootuze mu bivulo byaffe David Lutalo azze akikola mumanyi bwakikola tumubeererewo cricket oval 29 September ne concerts eziddako ate temwerabira January King Saha ayingirawo live in concert Kati bakaga afa bali eyo bannange badije bagaye kati ninyo basoka bawabe mmere okay ndowooza ebisinga byogedde so just okwongera obajjukiza nga 29 n'okubategeeza muteeketeeke January omwaka ogujja ennaku ya King Saha bakyali waffe ate naye atubeereddewo omukwano gwe tugenda olaga David Lutalo tugulage ne King Saha. Thank you so much. Akalabo kenina butajja kuchawa zasirire katonda zekimala nkamfumba bulya David Thank you so much. Tudabasaidiye naye ngenda kusaba omukulu Bajjo ne Saha emboozi yabo bayisinze ku yaffe ekisookera ddala batuyita Stuart and Bruno tuli bakomedian manager Nasa yatwagala era n'atuusa ku mukulu nze ayogera n'eddira ndiga ate era nva bulemeezera omukulu gy'ava so bingi ebitugatta n'omukulu David Lutalo aye tukola bulungi naye akola bulungi tubeebaza management ya David Lutalo the Hairs olw'otukkiririzaamu n'okutwagala manager Nasa papa n'abasigadde mwenna naffe twasalawo okutambula ne muganda waffe era akasimu ekavuga tusitukiramu ne tujja omukolo si gwaffe naye tulinde lunaku 29 era tweyamu otambula nawe papa naye twabikola bulungi because David mukwano wange is a special friend. Why? Because any nakajomo in the industry ngade bisimula bamako ngamulaba bona bekutive ngati nitanda bamako but he's a kind of person most of your COVID still natampa omuzibu wadde na welcominga nabeerawo nasuubiza mu kigambo ani natuukiriza mu kigambo kyensuubiza nampolo olulimi olungi lumwagala ennyo aminwamu ate nasigala nga wali nasigala nga si just luluyimba omukwano kyengamba nti mu industry eno bannange ekintu si kyangu omuntu agamba okukola naawe nakola ki n'atakola naye sente n'azitwala but David yatuukiriza n'ebitali bya sente ng'alina amanyiza ebbanga nenzikira yangamba ekintu kimu eragende wowe yagamba nkulabamu akayimba era kegenda owanzika
enda kakuweereza bona akaagala agenda wakaamu so ebintu ng'ebyo bibeera very special in the industry nga bamanyi industry naffe enyangu so David mukwano kale nno yeyo nno obugalo bw'akantu it's very, very massive. I know Mokama Ali beside you, only Allah, Ali Nafre. So thank you. So you're so Niliza basebo ne banyawo. Amanya gange bamutaka SAHA Semanda Mansur. Ekimu ku bindeese wano kuwagira muganda wange David Lutalo n'okwongera okukulaga nti mulimu era ndi ready omubeererawo. So kirungi nnyo nti David okubaina mulaba taddangako mabega ayambuka bwambusi nga yeyongera waggulu kyakulabirako kirungi era izo ezimu ku icon zetulina gyotunira n'ogamba nti Lutalo tekyamusuubira kugwa omusuubira kukakkana bukakkanyi sinzira so Lutalo tukwagala nnyo nze wendi ngenda kubeerawo nga 29 Septemba era nkowola bagizi baffe mwenna awagira n'esiko Uganda nti mubeereewo tuwagire David Lutalo tumulage omukwano buli mukwano gwe mubanga mutulaga gubenga ng'ogusembayo alla tusobozesa oba okusinkana omulundi omulala naye nga teweetegeka nti ateeze ndi mulaga olulala mwenna tubakowoola mujje nga 29 Septemba tulage David Lutalo omukwano guli ogwenkomenedde oli waddemera okugyayo n'akabuli nogamba nze anyembera bya mukwano kanzije n'akabuli kange mwebalekeo mwebalekao olunaku lwaleero mwebale kubaawo nze nkimanyi olwaleero leero mukonaku zemusinza okuyita mu bukubya tutuukako wano enkuba etonye mu ssaawa zennyini zemubadde mulina okujja press conference naye era ne munyigiriza gana nabatanzi kusanze wali ng'otoye ne mu nviiri bambi ng'ate nkimanyiza bbeeyi mumukubireko mugalugala musanze awo ng'atobye n'enviiri nangamba kulamani mbadde nina okujja wano yatumala bulagambye watumaliriza kati banyabo ne basebo nze sigenda kulandaga nnyo kuba ebisinga muganda wange nasa abyogedde basatuusa babyogedde ba MC baffe babyogedde n'ebirala David Lutalo agenda byeyogerera nze byengenda bagamba bitono nnyo ngenda bagamba ebintu kwe tugenda oteeka essira kati ebintu bivudde mu pokopoko kavudde mu nyanjula firimu etandise mu butongole eya Naalongo ng'ennaku z'omwezi 29 kati luli tubadde tunyumyamu nti Naalongo ejjejja kati eno press conference eri wano ebakakasa nti ng'ennaku z'omwezi 29 Lugogo Cricket Oval David Lutalo agenda kubalaga kati nze ekinkakataka awaddirira njagala making sure nti mufuna sound ennungi era twatudde dda mu nkiiko ez'enjawulo ne jeje SSHOW'S n'atugamba agenda giwolola Cricket Oval ekwata omuliro jeje oyo tukoze naye ebbanga ddene ng'akola bulungi kati ate alina ebyuma ebipya byeyatumizza byeyayongeddemu n'agakulamani njagala kubisumulula nammwe Lugogo kati abagala okulaba ekintu ekyenjawulo tuli Lugogo ng'ennaku z'omwezi 29 ekirala performance cream yekka ku stage nyinza n'osooka ku spice ddala nakwolwo cream yekka mukeereko endongo ekabe sigenda kwogera bingi nze bampita kukola noloma nkiga. Okay, thank you so much Kulaman, thank you so much manager. Atwogera okubebaza katwebalize ddala ddala aba sponsors mwabakkiriza okutambula paka last matching tugenda tujja tiketi zaffe Shell Wampero tugenda tujja tiketi zaffe wabula etiketi yaffe egenda mangu katale kino nakyo kanti bagambe pamu enfuna etiketi yaffe egenda mangu katale by Friday egenda kubeera mu katale naye tiketi eri tewetantala gwalowooza nti olina gyoyitira nolowooza nti olina gicupula ayagala okuyita ku linnya lyange mbubagikole nga tutongoza nga tukakasa nti nga 29 tugenda kubeera Lugogo
ne muganda wange David Lutalo. Lutalo oyo nze mba muyimizaako okunyumya wiiki nnamba naye twafuuka ba Luganda era bwajja eri obusoge bwaffe twamuwa erinnya ye Kagoda. Kati ate nze bwe ŋŋenda Luweero nze Lujja. N'olwekyo twafuuka ba Luganda. Wabula nja okwebaza mwenna abayimbi abawerekedde, neebaza management mwenna abaliwo abayimbi papa sebo balinyetuwa kifo kino. Nanjogedde Nsoga naye ndi mu Baganda. N'abasoga abamu bali tuli live ku TV. So nenda okweta abasoga mwena abayidinda Kamuli Buwenge weyo yona mwiro okwera nabina kekitana ababutagaya wairaka bona abasoga bakubi. Kyengenda okukola bajja ono njagala naye omwogerako. Bajja yasama nnyo naye omwagala n'ebintu by'amagezi. Sima okumaba ku bantu naffe katukuvume. Oyasama nnyo naye olumwoyogera ebintu eby'amagezi. So twagala okwebaza olw'endongo eno nti olumu ogitadde ku mutendo n'ogijja ku mutendo omulala kyenkumanyiiko bwewala n'owalalira ddala. Ekyo ekintu kikuveemu ssebo njagadde nkigambire ku kamera. Nali mbukoze eki. So Bajjo oli muntu mulungi nnyo. Oyimusizza endongo asimba akasa bangi kuba yebalemesezza naye wano wandibadde wajjodde okusingako wano. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna asawudde Media House obeeno mwebale nnyo okubeera positive eri Lutalo. Mwebale kuba nti muzze kamera zonna ne muzireeta nga mukufulumyako amawulire ago amalungi agasaanidde kuba musobola okusalawo okufulumya amabi naye bwe mubanga ate mufulumyako amalungi nze kulwange ndi musanyufu nnyo era mbeebaza bannamawulire okusookera ddala ekirala ekyokubiri njagala okukowoola abantu kuba kyekituleese okusooka buli muwagizi ali eyo omuwagizi wa musiki wa Uganda kusaba ojja owagire Lutalo waba otawagira Lutalo kati gwe musiki wa Uganda oba owagira aliwa. Lutalo y'omu ku bayimbi ab'emyaka gye aba generation ye bw'owulira ayimba ensonga n'agirunga